Kwaniriza omulabi omulungi ku Jonathan Exclusive amannya Nasakaresti Wesaali era ng'olwaleero nina ekyenjawulo ku bibadde bye mubadde mulaba actually nga tetunnagenda wala nnyongera okujjukiza nti subscribe, like and share nga tetunnaba kweyongerayo. Olunaku olwaleero ndi n'omwami the farm chief era nga sigenda kumwanjula oba sigenda mwogerera bigambo bingi wabula agenda kweyogerera. Sanyusa okulaba ssebo. Nange obbasanga mwenna abalabi ba Jonathan Exclusive nange nja bagamba mu subscribing by the way mulabe ate mukilikinge ne ku kadaawo buli kyaba atadde kiba kyamakulu era muba mukiganyulwamu. Nze the farm chief Dipato Katerega. Yes. Sanyusa okulaba ssebo. Naffe okubasanga. Kakati esati gy'oyambadde ndabako the farm chief farm first office next. Lwaki ogamba nti farm first office next? Lwaki ngamba nti farm first office next? Kubanga okulya Katonda wamala okuwa obulamu ng'oli mulamu nga bw'oli ekiddako kuba kulya naye bye tulya bivawa mu farm. Farm first office next. Kakati tuli mu kibuga Kampala. Yes. Sisuubira nti faamu ezirimu z'abagagga. Faamu eyiye esangibwawa? Nze faamu yange oba wenkolera emirimu gyange egy'ebyobulimi ndi mu Mityana district, actually oba wakatandika Mityana district immediately after Mpigi bayitawo Kiwawu. Bw'otuuka ekiwawu ovugako kilometers 3 n'otuuka ku kyalo bakiyita Kiteete era ojja kulaba ekipande ekinene kiriko welcome to the farm chief. N'oyingirako awo era awo wendi bayitawo chief zone. Naye eyo si kyalo nnyo kuba bwe mpulidde Mityana ate Kiwawu si kyalo nnyo. Sobola okuwulikika ng'ekyalo naye si kyalo. Ate ne bwe kiba kyalo ekyalo kyekifo ekyasinza okubeera ekirungi okubeera. Kale nze ng'omuntu fena bunkakasa kubeera mu kyalo, nze nfiira ku kibuga nga Kalooli. You're right. Okufiira ku kibuga nga Kalooli okusinziira ku ndowooza zo n'endaba yeeyo ebintu n'ebirooto byo na biki by'opulaning. Yes. Sobola okubeera omutuufu. Kati gwe lwaki kuba ndaba toli mukadde basically tuddeyo katono emabega. Emityana eyo yewali amakaago era gy'osinziira oba oyina amaka mu Kampala ng'eri waliyo faamu? Sirina kyenjagaza Kampala. Ye muvubuka gwe nsoose okuwulira ng'agamba nti talina kyayagaza Kampala. Sirina kyenjagaza Kampala okuggyako bwe mba nzize e Kampala nga nina kyenziza okunonayo ate nkitwalibwa Emityana. Yewali omukyala n'abaana. Famire yange gyensula buli kimu ndi eyo gyempulaningira buli kimu. Lwaki opulaningidde nnyo Emityana eno? Mu Kampala mulimu emirimu mingi. Ate balina ssente. Waliwo omugagga gw'osanga emirimu balina ssente. Baziyina. Anti n'abagagga era olumala okuzifuna ate nga bazitwala mu kyalo sigooga nti be bakola amafaamu. I disagree wamanze ndaba nga siva ku kibuga. Kituufu nga bwe nakugambye. Kati omukyala gw'oyina ewaka wamukakasa otyo mpazi nga wamukwana eyo. Ate n'omunnaye kikwewunyisa muyivu. Ayinza okuba nga muyivu naye nga wamufuna Mityana. Ate era ekyongera okwewuunyisa yali tabeerangako mu kyalo bamuzaala mutundwe. Nze ng'onzija ku kyalo kibuga ng'ontwala mu kyalo. Kisinziira kyekiri kisinziira ku ndabayo ey'ebintu bwe nkuyitiramu. Kisinziira ku ndaba y'ebintu. I always tell my people abatulaba tulina naffe YouTube channel yaffe bagita The Farm Chief. Abatugoberera eyo ntera obbagamba nti gwe endaba ye ey'ebintu ekutwala ku kyoyinza okuddako. Bwe nkunnyonnyola nga bino bwe mbikugamba nze sigaana kukola mulimu gw'okola naye bwe nkuyitiramu ebibalo bw'olaba nga kikukolera nga kikusobozesa okuta omulimu ogwo mu butakyokulabirako. Eriyo abantu nga omwezi mulamba bamuwa $50,000. $50,000 nga bamusalako simanya NSSF.
ne bamusalako pay as you earn agenda okumaliza nga alina emitwalo tugamba 46 emitwalo 46 ojja ku mulimo nga bakwagala essaawa mmeka 2 ez'okumakya baagala okukuta ofulume office osayininge out ku ssaawa 10 ekitone nnyo ku ssaawa 11 kati ddira emitwalo egyana mu 6 ogigabizeemu ennaku z'obawa naye ate olabira farm chief ffe bwe twali tukula oba bwe twalinga tusoma ekiroto kyalinga kyakufuna mirimu osome omaleko university okole amawulire ofune omulimu mu media house ennene okole because that is basic time lyeryo ebbanga omuntu lyakolamu ssaawa 2 paka ssaawa 11 tomanyi feel yakufuluma nju ku makya ng'oyambadde bulungi akakondo byakateeteeyiko kuteka handbag and you're going for work nosiiga omumwa wadde okyerabidde ng'otaddeko n'enjala ziri empanvu bulungi nnyo that is everyone's dream ani avuga nti bw'obeera omulimi ebyo tobisobola kati bw'okwata omuwala okay atunulanga nze I should say yeah. nonkwata ate nontwala mu kyalo mba nsuubirayo kufumbira ku nku ebyo sisuubira kudda mu nnaku eyo kufumbira ku nku sigenda kusiiga njala kusiiba mu nnimiro basically it does not work out for me njagala not me basically but n'abawala abalala ffe tetufudde abalina endowooza efaananako nga eya Nasaka gy'ayogeddeko I pity you why ate nze ndaba nnyina kusaasira gwe because okusooka oŋŋambye wasoma ngenda kusooka kukubuuza kibuuzo then mpe explanation yakiri bw'omala okusoma oyagala ki kufuna mulimu nkoli omulimu ogwa bw'omala ogufuna nfuna omusajja nfumbirwe nzaala abaana ebyo ng'okivuddeko ekyokufumbira omusajja wase bw'omala okufuna omulimo what are the intentions ez'okufuna omulimu kufuna ssente kankuyambeko kufuna ssente kakati awo nga twebuuza oyagala ssente nnyingi oba gwe kasita owulira nti ofuna ssente nze njagala ssente nnyingi ate nga mmanyi ngenda kati anti teziriiwo nze nziraba mu kukola kw'omwezi nga bakuwa emitwalo 5 nze nkikubalidde ate no bakuwa emitwalo 5 mu Uganda no baba bakuwa kituufu abaana babawa emitwalo 3 2 4 omwezi mulamba naye nze nja kukeera ku makya nteekewo enkoko zange 10 bimeka ow'enfuna entono bw'oba olina enkoko 10 buli lunaku oteekeddwa okuŋŋanya twe z'amagi ekitono mmeka kati twewe enkoko 2 kitegeeza katugambe katukuŋŋanye twe z'amagi 3 buli lunaku twe z'amagi 3 ze ssente mmeka tugambe tugitwandidde ku mutwalo 3 naye twebalidde ku kitono naye enkoko ezo ziteekeddwa tuwa twe z'amagi 6 enkoko 2 oba 5 kati ffe katwebalire zituwe twe mmeka tutunde ku mutwalo gye mitwalo 3 kati mu kulunda enkoko bwe tutandika okutunda amagi tugabana gw'omulunzi ogabana nazo nti tufunye emitwalo 3 kati mu enkoko kambaddizeeko gumu kitundu nange ntwaliko gumu kitundu ogumu ekitundu bw'ogukubisaamu omwezi ze ssente mmeka ye mitwalo 45 bakuwa emitwalo 46 naye gwe toli ku nkoko zokka waziwadde emmere n'ogenda n'okola ku birala naye gwe 45 wazze ku mulimo guno ogusiibako paka saa 10 nanti olaba n'ensibako y'omulimu eyo nsibamu essi ate gwani yaga nti essi wano webagiteeka kalanki kajambudde kalanki ki nga olya bijanja endabikayo ndabika bulungi era bweba ntambula emmotoka ziyimirira oyambadde bulungi ogunze oli smart akamwa kali ku point owunya bulungi akaviiri kyekyo olufuluma office oba tonnafuluma nakumalayo wali eri ng'emmotoka eyimiridde ng'eyimiridde V8 thank you ngenda gisanga kituufu emmotoka zikuyimirirako ebiruubirirwa byo mu mmotoka kuyimirirako mwe tufuna ba futures band sigenda musanga munene nti n'oli gwali naye yamutwala mu kyalo is her future husband era bw'omala okukeera ku makya n'owa enkoko zo brand kyacu emmere yaazo era nga weetereezaako bulungi ng'oyambala bulungi nga bw'oyambadde ng'otuula mu ntebe zo mu nnyumba waka ng'okwata essimu ennungi ng'eno gyenkutte ng'okyatinga n'abali e Kampala ng'okola n'ebirala you don't buy food ne wano
kwana mu omukaaga ge bakuwa ogulako emmere right kituufu ne rent ne rent kati ffe tuli eri teturentinga we don't buy food kati enkaviiri jojeko ewange jojeko ewange Nasaka olaba omukazi enviiri zasiba olaba omukazi essimu gyakwata oba osobola omugeragana ebyo ebisimusimu byemukwata ebyo ebyammwe ebitategeerekeka okubye nnyo nedda naye basically njagala owe omuvubuka ali ku Jonathan Exclusive essaawa zino oba omuntu yenna ali mu kulaba ki kye wandimugambye era omuwa bubaka ki kuba abavubuka abasinga by the way badduse mu kyalo osanga omuvubuka nga atunze plot oba gye yasikira ku jjajjaawe oba ku muzadde we oba gye bamuwadde n'agitunda n'agula piki n'ajja ku kibuga n'avuga piki yes neyanziza nnyo Nasaka angambye okuwamu ababaka abali ku Jonathan Exclusive obubaka nze kyenyinza obbagamba our slogan oba moto yaffe ku The Farm Chief egamba nti farm first office next before you think about anything else sooka olowooze ku kulima nga bwe nakugambye nti olumala okuzaala naye kabakaana kati olukateekawo kati ne kakaaba bwe paba nga bagamba maama waako nti muwe ki kitegeeza kulya teri mugagga togenda kugaggawala ng'okyagula emmere togenda kufuna ssente ng'okyagula emmere naye abakuwa miliyoni 2 eza ssente nga nze bampa akakadde kamu nga nze nfuna miliyoni 1 eya ssente mu kuva mu bulimi tojja kunsanga kubanga gwe buli musaala gw'ofuna ogenda mu katale okugulayo n'ogulayo ebijanjaalo n'ogulayo ettooke n'ogulayo muwogo ekikajjo n'okigula siringi 1,000 ennyingo 4 n'abaana bo bonoobozadde tebafuna bitegeere kati nze bw'ojje wange ku The Farm Chief w'empangaalira bw'onojja ku lujja nninawo enkenene ogimanyi kati baana bameka abagimanyi era batono ojja kujja ku mucu ewange ojja kusangawo omucungwa Pixel Orange ogwa yero mwe gigula mu supermarket gye nasimba ku compound yange ojja kusangawo enkoma mawanga yo gimanyi ojja kusangawo ekitaffeeri ogenda okusangawo apple guava okigumanyi ogugula apple guava emu okugigula wano e Kampala ogiri ya siringi 1,000 ku 1,000 meka nze abange bagirya ne bakasuka ojja kusangawo omuyembe apple mango mu lujja ondi ku lujja lwoka bwe tunagenda ku lusalosalo ogenda kusangako amapaapaali epaapaali limu lya nusu kasanvu eno ku mutwalo nze balirya ne balyekuba bwe tutuuka okulya ku kikajjo tutema mpango gw'ogula ennyingo 4 siringi mmeka sikugamba nti genda mu kyalo osobola okubeera wano e Kampala nga wagula ekifo kyo kyamazima nga kiri 10 ku 10 osobola okuteekako ku bbalibbali w'ekikomerawo osobola okuteekawo ebikolo by'ebikajjo 4 abaana bo ne babirirawo sikugamba bino nti buli muntu olina okugenda mu kyalo nedda naye awo wooli osobola okuteekawo kyolimirawo osobola okulimirawo sukuma wiiki osobola okulimirawo nakati tulina buno obuntu baziyita cabs road cabs nova ku kikomera n'oteekawo fuuti nga 4 zokka n'olimiraawo nakatiiwo ne bamunogangako ne bakuwa ku greens ng'omuli mu kibuga muno osobola okubeera mu kibuga muno ku kikomera kyo njagalako fuuti 10 ku 3 onteerewo ebikolo by'ennyaanya Alston F1 wewalampa ebikolo 10 byokka bwe muba nga famire yo y'abantu 6 temusobola kulya nnyaanya ezo ne muzimalawo gwe John obadde okyo okimanyi ennyaanya ezo ogenda kuguzaako ne bannayiba ababuyabuya abatakimanyi nti nno osobola okulima ennyaanya mu kikomero omwo n'owona okugenda mu katale okugula ennyaanya ate n'ofunako n'akasente waakiri emitwalo 4 ne gaweererayo omwana ettaamu ng'oli wano Kampala so bwe mbagamba farm first office next sitegeeza nti mwenna mudduke mu kibuga mugende mu kyalo ye bazaalidde wano naye awo woowangaaliraawo osobola okufuna ekkutiya osobola okufuna bino ebibaketi n'oyiwamu ettaka n'olimirawo kyolimiddewo one day or one time kijja kuta olunaku lumu ojja genda okwesanga togenze mu katale ng'onoze ebyo byebyolimiddeawo ng'okusaagasaaga mwana wattu ne mufunamu kati era wendeetera ekibuuzo ekigamba nti omuvubuka oba omuntu yenna ali mu kulaba essaawa zino
omukubiriza okulekawo office adde mukyala alime bwaba kuwa ssente nga mitwalo 5 ng'ewammwe oyinayo hafu yiika y'ettaka omulimu ogwo guleke. kati ate office zo zigenda kukola zitya kuba zirekera ababuyabuya gye bali abalina eyo endowooza bino ebigambo bwe mbyogera mbigambo oyo omugezi anaatuula n'aloota. nze bwe nali njiga okuvuga emmotoka twavugangako kuva wano kagenda okumbi ne kilomita tebagikuwa ddayo olowooze kuba abawaako ebigambo bye bagamba bw'ogwa mu kinnya ng'obadde mu namba 3 mw'ovugira enamba fe abayiga mani giwe namba 2 kitegeeza olw'okuba ogudde mu kinnya enafuye osibye ne break egiya tekyasobola giwa maanyi gava mu kinnya ekyo kweyongerayo nga era bw'oba olaba bavuga mani buli kaseera omukono guba guti 2 3 agenda mu overdrive nya osegedde kakati n'ebino webiri abagezi anaatula wansi n'aloota waleka mu kyalo ettaka yiika 2 omwaka bazikuwamu emitwalo 6 ng'oli muzipangisa yiika 2 bw'osalawo kulima mboga mu yiika emu egendamu ebikolo by'emboga wakati w'omutwalo gumu n'ekitundu n'omutwalo gumu 12,000 yiika buli mboga gitunde siringi 5 ze sente mmeka liro omutwalo gumu 12,000 otunde okubiseemu 5 tukwate calculator wa omutwalo gumu 12,000 bye bikolo by'emboga bye twasimbye tubikubiseemu siringi 5 tukubiseemu siringi 5 ziri miliyoni 6 zino emboga ng'obadde naawe otaddemu ku maanyi go tezisobola kuba nga zikuliddeko obukadde 2 kale katugambe zikuliddeko obukadde 2 byonna oba osigazza obukadde 4 mu myezi 3 mu myezi emeka naye ku yiika eyo gy'olina ebbali waayo tuba twajjuzzaayo muwogo era ku yiika eyo emu gy'olina wakati mu muwogo tusobola okuba nga tugenze tuteekamu ebikolo by'entula era okwetooloola yiika eyo kakati ffe katutunuulire zino emboga omutwalo gumu 12,000 zo katufiisiza obukadde bumeka mu myezi emeka naye era si kye tubadde tukola kyokka kitegeeza mu yiika eri ey'okubiri twasimbayo kasooli kati gwe bakuwa emitwalo ameka kitegeeza mu myezi egyo 3 olina miliyoni 1 n'emeka ate ogiridde osasuddeko renti oguzeeko emmere eziweddewo oyagandeko akagoye n'akaviiri k'oyagala kakati nze buno obukadde 4 mbufissizza naye nnina n'emmere y'enkya mu myezi 6 muwogo gwentaddeko bwe mbanzeeyo mu kyalo olwayo myezi 6 agenda kuba amaze okukula nga mmere kitegeeza either bwe mba nnina ebirala muwogo oyo nsobola omutunda agomagoba entula mu myezi 3 mba nnogako ng'era bwe ntunda bano ab'okukyala ayagala ez'olusanva ayagala ezimeka mu katale ago gonna gaba magoba naye nakitandika omulundi gumu ekiseera bwe nateerayo emboga mu kiseera ekyo nawateekeramu muwogo mu kiseera ekyo nentambuza so nenkola ebintu bingi mu kiseera kyekimu bwe baba bakuwa emitwalo 5 ku mulimu gy'okola ng'oyina ettaka eriwera eka ne weba half eka omulimu gute agende mukyala alime ogende mukyalo obwo busente bw'olinawo bukwata ogende oguleyo embuzi ezi obeere kuyiikayo ng'olinawo n'embuzi zo mmeka 2 mu myezi 6 embuzi ezo 2 zijja kuba zizadde embuzi ogiteekamu muguwa n'ogitwala ku ttale n'ogirekayo n'okomawo n'okola ebibyo yo neerya olw'eggulo n'ogenda n'ogijjayo n'ogiteera amazzi mu bbaafu neeganywa neyeebaka bw'oba owaase ku biwata n'ogiwaako embuzi osobola n'okuba nga esigaddeawo n'ogenda n'ogitemerayo entubatuba n'ogiteeraawo n'erya mu myaka 2 ojja kuba n'embuzi nga 8 naye ono gwe twaleka e Kampala akolera omwezi taba nako kyova olaba ffe abaava mu byalo eyo nga twesibye e Kampala oddayo mu kyalo n'osanga omwana ng'alina ente alina bokisi eri awo agivuga bugaali azimbyewo akayumba k'akatonotono naye nga gwe ky'omusinga kunyirira kw'otugambyeko naye ate nze nkisobola nze ndabika bubi kati oyo gw'osanga ng'alabika bubi yoyo ateefaako okategedde kati nze nkimanyi nti nina okuscrubbing olumu feesi yange
ogendako mu kajimu kuba akanyama nkalaba. Manyi nti nina okgenda n'enjimingamu n'enkola exercise. Ojja kunsangayo mu kyalo mukwano nga nnyirira biti. Era tokirabika. Nti nnima. Sawa nzisiba. Nti osula Mityana n'entyana. Nsula Mityana. Kiteete. Nenzija ennaku ezimu nenziwa BBS. Nenzija nenjikolera. Kakati transport takunyigirizanga. Kakati abali e Kampala ongambye opangisa ennyumba ya mitwalo 2. Tonnabala masannyalaze. Tonnabala mazzi. Naye bw'oba ova mu kazigoko tolina kyokola okujjako okunaba n'okusenya n'ojja. Kati nze transport ne bwe mba nkozesa emitwalo 3 okugenda ng'Emityana bwe nzija. Nze bwe nzuukuka ku makya nga ngendako mu mbizzi zange nga nziraba endabika gye zirabise. Naye gwe tolina transport gw'ogenda kukozesa. Ate era sinnakubalira transport wo gw'olinnya boda okujja wano. Nze nga nsooka nsupervising embizzi zange nga nva mu mbizzi nga mpita mu lusuku nga ndaba ebitooke byetaaga okujjako empummumpu. Kitegeeza nkoze emmere ey'enkya ey'ebiseera ey'omu maaso ate nenzija n'enkola naawe. N'enkya gwe bw'ozuukuka nze bwe nkeera nga nsooka ndaba ku nkoko zange ezo eziri ku free range nga nziwa eddagala nga ngenda nkebera ku bubuzi bwange obutono nga ngenda ne bwe nkoolayo amayuuni 10 nengakoolera. Ejjuuni eryo lya 10 mmeka erya bwayiise mu myezi 6 liba likuze bwe mbayo n'ebikolo by'amayuuni 1000. Kakati awo wennyini twogere ku kya kuba tosobola kwogera ku mmere gye bwerimidde na health oba ebyobulamu. Femmere tulya supermarket. Kuba nze ngenda kunnyuka wano ngende oba wali kungula chips zange ngende waka nebake. Wali obaddeko ku mukolo nange. Wali ndabiko nga ndya ku nkoko ezo ze babaleetera. Anti kyeto kyenkubuuziza nti health wise. Kyogereko nakyo. Nti gwa omwana wano z'omuyembe ku muti. Nga gukyavaamu n'amasanda n'agwoza n'agulya. Waba tagwozezza. Nanga agenze mu katale n'engula omuyembe ogumaze. Mugula bibose. Baleeta bibisi. Baleeta bibisi ne babitindikira fene tomulaga ge basosola. Nenze ffe tugenda ntimukubako nga nabwe abakubye ne tumunogo oyo gwe tulya. Abaana abange basomera Kampala my dear. Kati gwe mbuli ali eka ate gwe ali e Kampala oyina omwana nga asomera simanya ku Busega CU. Ongamba oli Kampala. Nzo wange nvaayo ne mujjayo Emityana ne muleta ku Victorious. Kati kamba weyo kana akasembayo njagala kumaliriza. Obadde okimanyi nti amasomero gonna g'olaba abaana abasooka okumalayo school fees mu budde baba baana ba balimi, baba baana ba balunzi, mpozi n'abaddirira ye musuubuzi. Omukozi w'omwezi oba mukwegayirira. Ekyo kituufu oba mukugamba nti salary tennafuluma. Era abalimi n'abalunzi ffeffekka kale n'abasuubuzi batwegattakaawo. Abasobola okuba ne school fees wa ttaamu ejja nga mutegeke. Kituufu. Ffeffekka abalina school fees wa ttaamu ejja nga namufuna dda. Magi nagatunda dda, amatooke nagatunda, nawo project y'ennyaanya egejja kuba efulumya ebiseera ebyo. Ffe tebatubanja. Naye sikugamba ove ku mulimu gw'okola. Ate don't get excited. Nalabye farm chief yayogeddewo ati okyamuke sooka weetereza. Era naye mbalira kubuuza nti byangu bwe bite tugende mu kyalo tulime. Byangu kasita obeera committed. Oyina kukkiriza. Nabagamba nti okulima kufaanako ne business endala zonna. Nga bw'ofuna ekirowoozo n'ogamba njagala kukola boutique. N'owaayo obwongo bwo n'oyagala omwana agenda okukolera furniture mu dduuka amukolere bulungi n'okulima bwe kufaananira ddala. Njagala kukutekola lusuku ye. Olusuku oddukola kyetaagisa ki? Kitooke kisimire ekinnya kye kyetaaga. Kiriise, kisalire, kibikke. Kijja ku. Abalala abeevuma okulima agenda n'asimba ebitooke n'aleka eyo najja n'anyumya ku kyalo kuno n'olusuku lwange
olulabiridde terujja kuweereza. Naye nga nze bavubuka bonna abali eyo, the best work, the best job in the world is farming. Okay, ndowooza mubiwulidde, mugende mulime, enkumbi terimba. Nange for sure ekyo nkimanyi, wadde siri mulimi oba sirimbya bulimi, but all I know is that enkumbi terimba. Tosuulawo omulimu gwo gw'obadde ofunye nti gukuwa $5,000 kuba naage $5,000 osobola ozikozesa n'ozinvestinga mu kulima. Njagala kukutereezaamu omulimu osobola okugusuulawo, nkuwa obukakafu, gusuulewo bw'obanga olina ettaka eriweza yiika nga walirekayo balikuwamu $3,000 mu mwaka. Omulimu gusuulewo, genda olimpeera obujulizi. Sooka owulire ng'okyagadde tokyamuka, olowooze na ku biki by'ogenda okulimako. Omulimu gusuulewo, togenda kusigala kyekimu. Guveeko dduka emisinde, tosiibula na kusiibula. Leka omwezi ogutandika tobagamba mbu tojja kudda, ettaka we libanga gyeriri, genda olime. Kubanga amagezi g'ofunye eno mu bino by'oli mu kukola kati nga gwakola ku TV, exposure, amagezi ag'enjawulo g'ofunye gakwata ogenda ogakozesa mu mbeera y'ebyokulima. Kati gwotegedde how to market ekintu, otegedde nti abantu baagala birungi, genda wano si bakwano bo b'okola nabo, lima ennyaanya zipaakinge bulungi zibaleetere. Olaba si lwa mpaka, bw'onoobaleetera ekintu nga kirungi nga kinyuma nga ne bw'onyuma okutunulako, omutuufu omuleetera ennyaanya nga zirabika bulungi. Ani atayagala kulya birungi? Kati ate ffe ak'enjawulo ke tulina okuba, ayinza okuba bw'agenda mu katale agula ennyaanya 10 siringi, tugambe 10 ezi, gwe zireetere ku 10 mmeka? 2,000. Oba tolina kyofiiriddwa olabe. Ndowooza bannaye mubiwulidde ebya Depato Kateregga, the farm chief. Sigenda kwongerako bingi, wabula nyongera kukubiriza gwalaba subscribing Jonathan Exclusive, subscribe kona kada kufunenga notification kuba tubana birungi byokka. Tugenda kuba tukuleetera ebintu ebyenjawulo ate nga bikugasa, nga bikugattako era nga bikwongerayo. Nsigadde nze mpozira akasembayo. Njagala okwebaza Jonathan Exclusive okujja ne mu nkyazaako okwogerako naye abavubuka abali side zeno okubazaamu amaanyi mu mbeera gye basobola okwenyigira mu byobulimi. Naye naffe tulina channel yaffe era kwe tubatendekera ebyobulimi, bikyengeri, procedures, all and everything byosobola okuyitamu okusobola okulima ofunemu abagiyita the farm chief. Osobola okugendayo era buli kimu gye kiri nnyo nnyo, naye bw'otuukayo subscribinga oba tosubscribinganga ate ne ku TikTok era noonya the farm chief, Instagram noonya the farm chief, Facebook noonya the farm chief, ku Twitter oba gye tuyita X ebiro bino era noonya the farm chief. Obulambu tebugenda kusigala kyekimu. Sigenda kwongerako kigambo kyonna wabula kambagalize akaseera akalungi. Mweraba.